Ensonga z'abanoonyi b'obubudamu nga tuzitadde ebbali, Paul Mugambe ye mmeeya ow'eggombolola y'e Nakawa. Waliwo abasuubuzi abali bakola ogw'obutembeeyi bamulaajanidde nti oluvannyuma lw'okukoowa dduka n'ekitongole ekya KCCA ako n'okusaanyangawo emmaali yaabwe baliko ekibangirizi kye baafuna basobole okukakkalabizaamu naye ng'omusana saako n'enkuba bye bayisa bubi nnyo. Kireetedde mmeeya okubawa ku mabaati wabula ate ne bamulaajanira ebbeeyi y'ebintu eri waggulu n'asuubiza nti ensonga zaabwe wakuzituusaayo eri abakungu mu gavumenti osanga zinagonjoolwa. Abakyala abaali bakola ogw'obutembeeyi ku makubo ekisaasi Kulambiro balaajanidde gavumenti okwongera okubakwasizaako okubakulakulanyiza ekifo kyabwe kati we bakolera nabo okusobola okweggya mu bwavu. Bamaama bano bategeezezza nti oluvannyuma lw'okukoowa dduka owa KCCA baasalawo okufuna ekyererezi we baba bakolera kyokka ng'ekikyabasoomooza gy'emiwendo gy'ebintu egyekanama buli kiseera so nga ne we bakolera embeera mbi ddala. Bino babyogeredde mu nsisinkano ne mmeeya w'eggombolola ya Nakawa Paul Mugambe gy'abaddemu. Wabuyiyi wano ttaka we kulabika nti tutandise okukola ng'akatale naye era embeera tebadde nnungi. Bano bategeezezza nti yadde bagezaako okuyiiya ng'abakyala kyokka bw'etonnya ne bakaba ate era ne bwegwaka ne babuyaana olw'okuba bali mu kyererezi mwe bakolera. Ddala no tuyisibwa ddala bubi abaana baffe nga tebalina school fees nesaya kakati babagoba kati ne tujja tudduka ne tusanga wano nti bagenda kuteekako akatale naye tukolera mu musana tubeera tuyisibwa bubi tugenda kutuuka okuva mu kukola ng'owulira ofa tolina woogira Embeera enewalirizza mmeeya w'eggombolola ya Nakawa Paul Mugambe okubagulira amabaati okugira nga bateeka ku midaala gyabwe okwetasa omusana n'enkuba. Wano we bakolera babadde tebalina katale kazimbe bulungi nga bakolera midaala egitalina misereke nga bakolera musana enkuba ebakuba nga bakolera mu mbeera ddala embi etali ya buntu. Wabula abagumiza okwongera okuba abayiiya newankubadde bayita mu kusoomoozebwa n'asaba gavumenti ku nkola ya Parish Development Model okugituusa ennyo mu bakyala okusobola okwongera okwekulaakulanya. Enteekateeka ya Parish Development Model eneetera okuba nti ebukala wano mu Nakawa naye tugamba nti abantu ng'abali mu katale kano ak'ekisaasi be bamu ku bantu abasookerwako wansi abatali mu mbeera nnungi era tugamba nti balowoozebweko baweebwe ku ssente kuba baba bavuddeyo balaga nti baagala okukola balaga nti balina kye batandiseeko okukola. Abamu ku bakulembeze abatwala ekitundu kino nga bakulembeddwamu kansala Zuwena Nakayenga balaze essanyu olw'omulanga gwabwe okwanukulwa. Bebadde bakuba omusana gwokya bintu byabwe nga byonooneka olw'omusana omungi n'enkuba bwebezze ne baba nga baweereddwa amabaati gano ng'ate mangi ddala kigenda kubayamba okutereza omulimu gwabwe ate kino era kijja kusikiriza n'abantu bali abali wabweru w'obutale kubeera nga bajja KCCA teyagala muntu akolera wabu. Byachambadde Lawrence, Salt TV Omonnyo.